Hello, nkwaniriza nnyo ku Financial Literacy in Uganda. Amanya gange zina manja Miriam. Wabale nnyo kunegatako olunaku olwaleero abapya wano eno tubaaniriza nnyo. Ku channel eno twogera ku ssente. Tuzikola tutya, tuzikuuma tutya, tuzikuza tutya, tuzigaba tutya, tuzikozesa tutya. Byonna ebikwatagana ne ssente byetwogerako ku channel eno. So topic wise obeera nga wandizaagadde, subscribe. Ate tokomaawo, teekako ne notifications obeere nga buli wenteekayo video empya otegeezebwa, obeere nga tewali kintu na kimu kyogenda kusubwa. So olunaku olwaleero tugenda kutunulira omulamu ogugamba tukuuma tutya ssente zaffe nga tuli wabweru w'eggwanga oba nga tuli mu diaspora. Wabula nga sinneeyongerayo n'omulamu gwaffe ogwaleero muneegatteko okwebaza Centenary Bank olw'okubeera sponsor waffe w'olunaku olwaleero. Aba diaspora mmanya akasente ko kakola tukakola, tuteekamu amaanyi mangi okuwenja akasente konna mu buli omu amakubo gonna g'obeera ofunye. Wabula kizuuliddwa mbu tusuula step ate we tutuuka mu kukuuma ssente zonna ze tuba tukoze. Story muziraba omuntu akola emyaka 3 ovudde mu ggwanga ogenda okukuuma akasente konna ke wali okoze nga tewali kyolabako. So olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ngeri ki ze tufiirwamu akasente kaffe, naddala essira tugenda diteeka ku ssente ze tulina ku account, naddala ku ssente ze tulina ku account zaffe eza Centenary Bank. Bintu ki ebyo bye tukola ebituviirako okufiirwa ssente zaffe ate tugenda kuyambibwa mu ngeri ki okubeera nga tulekerawo okukola ebintu bwe bityo oba osobole okutegeera mbu ekyobadde okola kiri mu kuteeka ku risk nnene nnyo mbu osobola okufiirwa ssente zo bw'obeera weeyongera okukola bintu byonna byengenda okugabana naawe. Ate ogenda kumanya bank esobola okuyamba mu ngeri ki obeere nga ate tofiirwa ssente zo z'olina ku account. So mu kutandika tugenda kutunuulira alerts eziri ku account zaffe. Alert ntegeeza ki? Ntegeeza mbu buli wabeerawo activity ku account yo. Activity ngamba oba bibeerawo ng'okoze deposit, otadde ssente ku account yo, oba nga oggyeyo ssente ku account yo, okoze withdraw. Bank ebeera esobola okuweereza aka message. Muno ssente zivuddeyo ku account yo oba ssente zituuse ku account yo. Alert zino eno ziri za mirundi ebiri. Osobola okufuna aka message ku ssimu yo oba osobola okufuna email. Bagikuweereza ku email address. Essimu eno gye baweerezaako alert ebeera essimu gye waregisteringa ng'oggulawo account eyo ne Centenary Bank, kye kimu ne email. Email address gye wawaayo ng'oggulawo account, yo email gye basobola okuweerezaako alert. Okuteeka alert ku account yo kikuyamba kitya? Tugeze abantu bangi ssente ziva ku account zaffe nga tetumanyi na kumanya muzivuddeko. Okimanya myaka 5 giyiseewo okuva wakebera account yo. Genda okulaba akakadde kamu kaavaayo, emitwalo 2 gyavaayo, wabula sigwe yaziggyako. Alert zino zikuyamba okubeera nga buli ekigwa ku account yo okitegeera, ate okitegeera mu budde. Osobole okuloopa mangu wabeerawo ekibaddewo, tugeze wabeerawo aggyeyo ssente ku account yo nga sigwe aziggyeyo, obeera oyanguwa mangu okutegeeza bank ate nebeera nga esobola okigonjoola mangu. Than gwe okulinda emyaka 5 giyiseewo otandika okugamba mbu waliwo akakadde kano eno kava ku account yange wabula sinze nakaggyako. Kibeera kizibu nnyo okugonjoola transaction eziyiseeko obudde. So buli wobeera n'alert omanye ekiri ku account yo mangu ddala, obeere nga kyotategedde kyotakkiriziganyizza nakyo kiroopa mangu basobole okukigonjoola mu budde. So oyinza okumbuuza kati email ongiyiina, essimu ongiyiina, alert zange nziactivatinga ntya? Ngenda kuteera wano eno email address z'osobola okukozesa okwogera n'aba bank olabe ng'osobola okuyambibwa. So essimu yo bw'obeera okyagiina, email address okyagiina, olina okuwandiikira info@centenarybank.co.ug obagambe nze gundi ne gundi njagala ku activatinga alert ku account yange. Bajja kuba basobola okuddamu obeere nga alert oziactivatinga. Ate waliwo naffe abagamba nze account yange nagigulayo emyaka 10 emabega, essimu sikyagiina, email address sikyagiina oba nagyerabira. So naawe simbu nno tewali kibasobola kukolera. Actually Centenary Bank yatuyamba mu yatufunira aba staff specific nga bo bakola ku nsonga zaffe eza diaspora. Kubanga ebizibu byaffe bingi ate byanjawulo. So batufunira abantu abatutegeera. Tulina diaspora banking yo yaffe ekwatagana na nsonga zaffe abali wabweru w'eggwanga. So nabo baweereze email naye ngenda gikuteerako waneno ku screen oba nnyonnyola embunze email yange sikyagiina gye nawandiisa
obesimu sigiina, so njagala kukyusa details eziri mu account yange oba byonna ebyo kyonna kyewandyagadde okukyusa bawandiikire email bajja kuba basobola okuddamu obeere nga ssente zo ozikuuma bulungi eziri ku account. So ekintu ekyokubiri kye njagala okutunuulira kyekya pin number zaffe eza account. So kizuuliddwamu ne tuba tufuluma eggwanga tukwata ATM zaffe ne pin numbers zaffe ne tuziwa aba family. Maama wo omwesiga nnyo, tewali kintu na kimu kyasobola kukola, muli ba mikwano nnyo, so no ogamba maama kwata kaadi yange gisigaze pin number yeno. Ekyo bambi obeera okoze ensobi. Buli woggulawo account enkolagana eyo obeera ogikoze wakati wo ne Centenary Bank. Buli woyingizaawo omuntu omulala enkolagana obeera ogyonoonye, obeera ogitabangudde, kubanga jjukira tulina account ez'enjawulo. Account obeera oyagala gikozesa n'omuntu omulala awuggulawo joint account, mbeere nga mwenna musobola ogyaccessinga. Naye ku account zino nga wagiggulawo ggwe nga ggwe kitegeeza pin eyo ebeera yiyo, tokkirizibwa gigabana na muntu mulala yenna. Sabamu ekintu ekyo tukikola kubeera nga tomanyi ngeri ki gy'ogenda kufuluma ggwanga ate osigale ng'osobola okuyambako ab'ewaka. Wabula jjukira mbu waliwo engeri nnyingi z'osobola okuweerezaamu ssente ng'oli wabweru wa ggwanga, era nja kukola vidiyo omulundi omulala nkulaga engeri ki ez'enjawulo zetusobola okuweerezaamu ssente. Wabula olunaku olwali njagala kugamba mbu pin tokkirizibwa kugigabana na muntu mulala yenna, kubanga ekizuulibwa omuntu oyinza okubeera omwesiga, naye jjukira abantu ekituufu tosobola kubeesiga 100 ku 100. Ne waba muganda wo nga nfanfe, mukwano gwo nfanfe, omwesiga abantu bakyuka, ate bank egenda kuba teri reliable oba egenda kuba teri responsible. Tugeze oyina ssente ku account kizuuliddwa mbu nno waliwo omuntu yakozesezza pin n'aggyayo ssente ku account yo, okomyewo mu ggwanga okizudde ssente zange teziriko ku account, bagenza okkizuula mbu actually ow'eŋŋanda zo ye yakozesa kaadi gye wabalekera ne pin, kitegeeza obuzibu buli ku ggwe. Bank ebeera tesobola kukuddiza ssente ezo kubanga guwasuula step 1 eno mu nkolagana gye walina nayo. Bakuwa pin nga yiyo ggwe wekka ne kaadi yiyo ggwe wekka okukozesa, wabula si ya muntu mulala nga bwe nagambye entegeeragana eri wakati wo ne Centenary Bank. So pin gye bakuwadde tugiyita confidential information, yiyo wekka, si ya kugabana n'abantu balala. So tulekerawo okugabana pin zaffe ne kaadi, tulekerawo zirekera ab'eŋŋanda, tujja kulaba ngeri ki endala gye tusobola okuweerezaamu ssente ewaka. Wabula account zaffe tuzireke nga ziri safe. Buli kaadi w'ogigabire omuntu omulala, buli pin w'ogigabire omuntu omulala, kaadi yo account yo obeera ogi-expose, ebeera tekyali safe, bank ebeera tesobola kukuuma nga bwe yandyagadde, ssente ze beera tekyasobola zikuuma nga bwe yandyagadde kubanga enkolagana ogyonoonye. Saali eyo ng'ogamba nakakitegeera kati ate pin yange nagigaba dda, tofaayo okyasobola okukyusa pin eyo, still contacting email addresses zino ze nkuteereddewo oba nnyonnyola ensonga yo, bajja kuba basobola okuyamba account yo ebeere ng'eddamu okubeera safe, oleme kufiirwa kasente konna k'olinayo ku account. Ekyokusatu nga tukyali ku kintu kya pin, banka etuweereza message okubeera nga pin zaffe tuzikyusa periodically. Periodically ntegeeza ki? Abasingako ffe account okuva yitwazigwayo emyaka 12 emabega, pin okyalina y'emu. Mukwano gwagimanyi, family yonna egimanyi kubanga okozesa pin y'emu emyaka n'emyaka. So kyandibadde kirungi actually ekyo ebeera good financial discipline ebeera mpisa nnungi nnyo ey'ebyensimbi. Jjukira neyo tuli ku financial literacy, mu kuyigirizibwa kwa ssente. So byebyo ebintu ebimu bye tuyiga ku channel eno, mpisa ki ze tusobola okukola okubeera nga ssente zaffe tuzikuuma bulungi. So okukyusa pin y'emu ku mpisa ezo z'olina okwemanyiiza. Weeteekerewo akabanga ogambe omwaka gumu, buli mwaka gumu eguyitawo, buli myezi 3 egiyitawo, gwe bwesetingira time eyo. Banka esobola n'okuadvisinga bbanga ki lye yandyagadde, naddala buli w'ofuna ka message ako banka ebeera esindise wanditaddeyo omutima n'okyusa pin yo, kubanga buli pin w'olwawo ng'ogikozesa bantu bangi abakugoberera ne bamanya pin gy'okozesa, ekyo still kyexposing account yo nebeera ku risk nnene nnyo ekikuviirako okufiirwa ssente. So buli w'ofuna ka message okuva eri bank kyusa pin yo.
pin eno ogikyusa mu ngeri ki? Ku Centenary Bank olina okugenda ku branch yayo akala okukyusa pin kubanga baagala ne bakyusa pin y'omuntu nga basobola omulabako kubanga singa byali byangu nange ndi eno nyinza okuweereza email bakyuse pin ya account yo so era baagala olwa security yo balaba omuntu gwe bakyusiza pin bamanye mbugwe mutuufu. Wabula asinga ku ffe tetusobola kubeera mu ggwanga era bakitegeera nagambye batuterawo abantu specifically nga bakola ku nsonga zaffe so era baweereze email obagambe kirabika pin yange eno sigyesiga bulungi bantu bangi abagimanyi bagenda kuba basobola okutunula mu nsonga yo bakuyambe. So nga tukyali ku kintu kya pin kankulage ekintu ekya kyetukola ku pin numbers abasinga ku ffe kankulage katugeze eno ATM card yange abasinga ku ffe kangambe eno ye pin yange 1111 tufuna pin number zaffe ne tuziwandika ku bupapula ne tufuna rubber band ne tuzisibawo bati ku ATM card zaffe. Kineno kya bulabe nnyo kubanga omuntu ATM bw'ogisuula bibeerawo ATM oyinza ogisuula basobola okubbako akasawo ng'oli yonna gy'obeera otambulidde oba n'ow'omu nnyumba yasobola okuggyako kaadi yo nga totegedde so buli bw'otereka pin namba yo ogiterese ne ATM akawunti obeera ogitadde ku risk nnene nnyo kubanga kyangu omuntu agenda bugenzi mu ATM machine n'aggyayo sente kuba byonna bimuteereddaawo. Ekya kyetukola kwe kusevinga pin zaffe mu ssimu ebintu byonna abantu babimanyi bye mukola agenda mu phone book yo alabe pin egyefaananyiza ate tetukweka nnyo oli nga saving essimu ogisavinga nga namba ya ssimu pin number Centenary abbye akasawo ko asanzeemu essimu akebedde phone book babimanyi nkugambye agenda kunoonya pin number ono yagisavingawa kaadi jjukira giyina eri mu wallet sente zo obeera ozitadde ku risk nnene. Ekya kyetukola kyekyokuwa nagambye okuwa b'enganda zaffe pin okuwa abaana baffe pin tubaagala nnyo ogendawo n'omutuma egenda wali eri ku Centenary Bank nti okyali ku mulimu oba oli mu dduuka lyo oli mu mmotoka tuyagala kuvaamu omwana wo omuwadde ATM card yo omuwadde ne pin nagambye dda buli w'oyingizaawo omuntu ow'okulala mu nkolagana gy'olina ne Centenary Bank obeera enkolagana ogitabudde akawunti obeera ogitadde ku risk nnene yadde omuntu owa mu nnyumba wadde mwanawo yadde muzadde kubanga tumanyi kintu kyagenda kola omwesiga nnyo naye abantu bakyuka ate Centenary Bank tesobola kubeesiga kubanga enkolagana nagambye egirina wakati wo nayo tegenda kwesiga muntu mulala yenna so twewale nnyo okugabana pin zaffe n'ab'enganda twewale nnyo okutereka pin zaffe mu masimu twewale nnyo okutereka pin ku bupapula akapapula n'okateeka mu ssimu munda ye wali pin namba yo ne ATM n'ogiteeka mu ssimu byonna obiterese wamu ebintu ebyo byonna ababbi babimanyi abantu ababba ssente ku akawunti babumanyi obukodyo bwonna so twewale nnyo ebintu ebityo. Pin ekituufu erina kuterekebwa mu mutwe olina kugikuraminga bukuraminzi nga bw'ojjukira erinnya ly'ombunze Miriam bw'otyo bw'olina okujjukira pin erina kubeera mu mutwe. Pin namba yo bw'ebeera ekuba obuzibu okujjukira still wandiikira aba Centenary Bank email addresses nzikulegedde ku screen bawandiikira bagambye pin yange njagala kugikyusa kubanga empa obuzibu okutegeera bajja kuba basobola okuyamba. Ensonga y'okutaano gye njagala tutunuulire ye y'amasimu gaffe. Abali mu diaspora oba n'abategeka okujja mu diaspora mukimanyi mbuno buli wayitawo emyezi 3 ennamba ye y'essimu bagigaba layini yonna gy'obeera oyina etteeka ligamba layini eweera teri active mu bbanga eryo egabibwe eweebwe omuntu omulala so ekyo kituteeka ku risiki etya ennamba zinene olumu ze tuyina nga tufulumya eggwanga tulwayo nnyo wabweru w'eggwanga tugeze omwana oli Saudi Arabia ogenze contract ya myaka 2 ennamba gy'obadde oyina tegenda kubeera active paka ng'okomyewo myaka 2 ate jjuka ennamba ezo tubeera twaleka nga turegisterinze n'akawunti zaffe nga tuwandiisiza n'akawunti zaffe so tugenda okutuuka nga jjuka twatandikidde mu alert mbo alert ze wasettinga app n'akawunti yo buli w'oteekayo ssente
gwe bawa ennamba ye y'essimu yafuna message. Buli wojjayo ssente gwe bawa ennamba yo yafuna message. Buli woyagala okukola transfer ya ssente okuva ku account yo oli yafuna code. Buli omuntu omulala wafuna obubaka obuli ku activity eri ku account yo kikuteeka ku risk. Kuba omuntu alina ennamba yo kati atandika okufollowinga ono yalina nannyini ssimu eno alina account mu Centenary. Atera okuteekayo $50 buli mwezi. Weebityo omuntu asobola okubipanga bulungi nabeera nga ssente zo asobola okuziggyayo. Account yo nebeera ng'eri exposed. So kyenjagala tukole kino. Ekisookera ddala kwe kuwandiikira Centenary Bank oba nnyonnyola mbu ennamba gye nawandiisa n'akawunti yange sikyagiina, baagigaba dda, babeere ng'ennamba eyo basobola okugiggyako ku akawunti yo ebeere nga tekyali linked ku akawunti yo. Bawandiikire oba nnyonnyole nze gundi ne gundi njagala kukyusa nnamba gye na registaringa n'akawunti yange kubanga sikyagiina, bajjako basobola okuddamu bakuyambe. Wabula ekirala kye njagala tukole kino. Buli lwe nga tufuluma eggwanga tutera okubeera ne checklist. Checklist ntegeeza ki y'ebintu bye tulina okukola buli lunaku kubanga abasinga babeera organized. Ogamba ku Monday tugeze ogenda fuluma eggwanga ku Lwokutaano. Amba ku Monday nina ogula kino ne kino. Ku Tuesday waliwo nono alina akasente kangenda kanona. Ku Lwokuna nina okutunda kino ne kino. Ku Lwokutaano waliwo bye ngenda okukima eno n'eno. Kati njagala ku checklist eyo naddala abatannafuluma ggwanga. Ku checklist yo njagala oteekeko mbu ngenda ku bank ku registaringa email address. Email addresses neno zituyamba nnyo abantu abali mu diaspora kubanga ebitundu 9 ku 10 buli muntu afuluma eggwanga afiirwa ennamba y'essimu gye yawandiisa nga gulawo account. So email eno kituyamba muno. Email yo gy'ogguzaawo mirundi mingi togenda gikyusa. Emyaka n'emyaka abantu basigaza email addresses ezimu. So buli wobeera ne email at least nga yo eri registered ku account yo kigenda kwanguyira okubeera nga osigaza control eri buli kiri ku account yo ate ogenda kubeera nga kikuyanguyira okubeera nga osobola okubeera nga oyogerezeganya ne bank kubanga email yo tekyuse. At least ojja bagamba mbu ennamba yange y'essimu yeekyuse mugiggyeko. Email ojja kubeera okyagiina. Kya email kikulu nnyo. Buli wobeera nga tonnafuluma ggwanga teekayo omutima kiteeke ku urgent things, ebintu ebirina okukolebwa come what may, obeere nga email ogiregistaringa n'akawunti yo. So ekirala ekibeerawo kyekinene mbu tufulumya eggwanga mu nsi yonna gy'obeera ogenzeemu ofunye ennamba y'essimu empya. Ebiseera ebisinga oyinza okubeera ogenda kulwayo mu nsi eyo gy'ogenzeemu. So ng'oyagala Centenary Bank ekyuse ennamba y'essimu gye yali eregistarinze ku akawunti yo bateekemu essimu eno empya. Still kisoboka bawandiikire message oba nnyonnyola ensonga yo bajjako basobola okugitunulamu bakuyambe osobole okubeera nga akawunti yo efunye essimu actually gy'okozesa. Ekyo kintwala ku point yaffe ey'omukaaga. Ebiseera ebisinga tukyusa ennamba zaffe ez'amasimu. Abali mu ggwanga oba essimu yo baagibba oba bali mu diaspora. Given tuli mu kutunulira ffe abali mu diaspora. Ebiseera ebisinga tufulumya eggwanga bwe nkugambye ennamba yo baagigaba ofunye ennamba empya. Abasinga ku ffe tetuteekayo omutima kuddayo ate kugamba bank mbu nno ennamba yange ekyuse gye nawandiisa ku akawunti yange. Nagambye ekibeerawo ku ekyo ennamba enkadde yeri mu kufuna alerts. Mbu nno otaddeyo ssente bwe ziti ku akawunti yo. Ennamba enkadde yeri mu kugamba mbu nno ssente bwe ziti zivuddeyo. Okoze transaction obukadde 5 obugyeyo ku akawunti. Oli alina ennamba yenkadde yali mu kufuna message. Oli mu kuweereza ssente, oli mu kugula airtime, oli mu kukola newebeera online shopping. Buli nnamba gy'obeera wa registaringa ku account yo n'owandiisa mbu neefuna alert yeyo ennamba egenda okubeera ng'efuna messages. So buli w'okyusa ennamba kitegeeza account yo ogirese eri exposed ku risk nnene kubanga information yo nagambye eno eri confidential information. Information etayina kugabana n'abantu balala obeera aliwo omuntu omulala agimanyi. So tuteekeyo omutima okubeera nga bwe tukyusa ennamba zaffe tugenda ate ne tuddayo eri bank ne tukigamba omanyi nze Miriam nina account ne Centenary Bank wabula nafuluma eggwanga
kati enamba gye nali nina si gye nkyalina, waliwo enamba empya gye nina njagala mugikyuse yebeere enamba ekwatagana n'akawunti yange. Bagenda kuba basobola okukikutunuuliramu akawunti yo ebeere ng'eddamu okubeera safe. So kyenjagala tumanye kye kimu nekiri eky'okukyusa PIN ku Centenary Bank baagala nnyo olwa security yo nga ggwe. Baagala ggwe n'ogenda ku branch n'obagamba enamba yange yino bw'eti empya njagala gye mubeera muteeka ku akawunti yange. Baira bagala n'ogenda ku branch kubanga singa bakireka nga kiri open then bantu bangi abasobola okukyankalanya akawunti zaffe. Nagambye nnyinza okweteekawo neŋŋamba kubanga nnyinza okugoberera oba nenfuna amakubo g'empitamu okufuna akawunti namba yo. So assuming ofunye akawunti namba yo then nempandikira Centenary Bank nze amannya gojjukira ngamanyi. Nze Miriam akawunti namba bweti njagala akawunti yange gikyusa ngiteeke mu mannya gange. Singa babikola bwe bityo mbu buli aweereza email gwe bakyusise ennamba then awo security babeera babuzeemu. So olwa security yo babeera baagala ne bakulabako mbu yegwe omuntu omutuufu ayagala okukyusa ebikwatagana n'akawunti ne basobola okukyusa details eziri ku akawunti yo. Wabula still jjukira nagambye mbu bakitegeera ebizibu byaffe aba diaspora abasinga tetusobola kubeera nga tuddayo waka mangu. Tugeze otegedde leero mbuno ennamba gye nalina ku akawunti si gye nkyalina. So obeera tugenda kusobola kuddayo mu bwangu mbu weeki ejja kanzireyo ate bakyuse akawunti yange. Abasinga tubeera mu mawanga eno emyaka mingi. So still babitegeera wandiikira aba diaspora desk yaffe email kweri ku screen munnyonnyole ensonga yo bajja kuba bagitunuulira basobole okulabanga oyambibwa akawunti ebeere nga eri safe. So ekisembayo naye nga nakyo kyankizo ky'ekintu ekikwatagana ne statement zaffe. Buli mwezi we guyitawo waliwo statement ze bakuweereza ku account. Statement eyo eriko biki ebibadde ku account yo mu mwezi ogwo. Abasinga ku ffe tukoma kulaba email. Statement ye ya January efulumye n'ogiraba n'ogiyisaako amaaso. Statement ye ya Feb efulumye n'ogiraba n'ogiyisaako amaaso. Ku channel eno jjukira tuli mu financial literacy. Te financial literacy erimu financial discipline. Discipline nagambye z'empisa ki ze tusobola okwadoptinga oba okufuna okulaba nga ebyensimbi byaffe biri bulungi, ssente zaffe tuzitambuza bulungi, tuzikuuma bulungi. So ekimu kye nagambye kiri ku financial discipline kwe kubeera nga otegeera buli activity eri ku akawunti yo. Mb'otegeera buli kasente akavudde ku akawunti yo, otegeera buli ssente ezingidde ku akawunti yo, otegeera fees ki ze bacharginze ku akawunti yo. Jjukira tubeera ne buffee obwo eyinza okuba transaction charge mbu okoze payment y'amasannyalaze. Mbu osasudde ssente okuva ku akawunti yo, osasudde omuntu owa banka endala oba transaction yonna gy'obeera okoze. Abasinga ku ffe tulinda emyaka n'emyaka ne giyitawo. Akawunti yo wakoma okugitunulako myaka 5 emabega ng'ofuluma eggwanga. Otuusa okomyewo mu ggwanga olwozzeemu okutulina ku akawunti. Ogenza okulaba transactions zineno 50 ziri ku akawunti yo tozitegeera. So njagala leero tweteekemu empisa. Actually njagala ng'okyalina ku video eno genda ku simu yo settinga alarm ogambe mbu nno buli lumu olw'omwezi omwezi nga gutandika nze Miriam ku ssaawa bweziti ne bweziti ku ssaawa 3 nga ndi mu kulya breakfast yange nsettinze alarm eno kugulawo statement yange ya Centenary Bank kulaba ki ekibaddewo mu mwezi ogwo. Njagala obeere nga weteekamu empisa eyo ogambe omwezi oguwedde naggalawo na ssente mmeka. Akawunti yange yalina kadde kamu mu mwezi ntaddeyo $20 bancharginze ssente bweziti ne bweziti. Omwezi guweddeko nsuubira akawunti yange kubeerako ne ssente bweziti. Kati njagala ogulewo statement yo olabe oba by'osuubira bye biriko. Kikuyamba kiki ekimu ne kiri eri ekya alert. Bwe kikuyamba muno buli ekifa ku akawunti yo osobola okukimanya mu budde obeere nga buli kintu ky'obeera tokkiriziganyiza nakyo oba ky'otategedde osobole okukiroopa mu budde basobole okubeera nga bakigonjoola mangu. Nga bwe nagambye kyanguyibwa nnyo okugonjoola ekintu kyonna ekibaddewo mu wiiki emu than okugonjoola ekintu ekyaliwo emyaka 10 emabega. So tweteekamu empisa eyo buli we bakuweereza statement teekayo obudde gitunulemu ebiriko buli transaction eriko gitegedde bwe bulungi. Waliwo ky'otategedde
mu bwangu ddala wandikira aba Centenary Bank oba nnyonnyole mbu waliwo statement yange waliwo transaction eno ku lunaku bwe ruti gye sitategedde njagala mugitunulemu bagenda kuba basobola okuyamba babeere ng'ensonga yonna bagigonjoola mu bwangu. So byebyo ebitonotono bye tutunulidde olunaku olwaleero wabula tulina engeri nnyingi nnyo gye tufiirwamu ssente zaffe eno just ntandikwa wabula tugenda kweyongera okulaba ngeri ki gye tufiirwamu ssente ngeri ki banka gyegenda okusobola okutuyamba. Alina ebibuuzo byonna wandikira aba Centenary Bank, alina ekibuuzo kyonna genda mu comment section ngenda kuba nsobola okukiddamu tulabe nga tufuna empisa ennungi eza ssente ate akasente kaffe tukakole nga bwe tukakuuma. Mwebale nnyo okunneegattako olunaku olwaleero tulabagana omulundi omulala akuume.